budget erina kuva ku LC1 abantu balina okukola budget kubanga eno Ministry of Finance bweba egenda okukola budget eyita kye bayita kankyogere mu Luganda vote areas si kulonda ne eyita negamba nti buli muntu okuva ku district buli muntu alete buli district erete budget yayo kati district ne coordinatinga ku magombolola ekituufu mwami Muwada yampuliramu naye anti katera ne ssemateeka w'ekibiina agamba bw'ati ebisanja birina kuba bimeka batandika kino be bamanyi fe abantu eri ku ground tumanye ebisanja birina kuba bimeka bibiri batandika 2 okubala kino ekisanja Bannakyaddondo baŋŋamba nkole naye kati n'ekirala njige n'emirimu bulungi 2-3 bakute ngende ndayire bulayizi Anti Jovia Yes, tukwaniriza mu Nantebe bulijjo nnoonya omukyala eyacoordinatinga abantu Entebbe n'asuula mwannyinaze Nabatta kubanga Nabatta yali w'amaanyi webala okunchaza ndi musanyufu okubeera wano ku mpewo za KTV ate nange ndi musanyufu okubasanga mwebale n'okuweereza amiina kale Santara sisi wange gyali abeera Santara DC mwami Tinyefunza wali kale olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ndoza tusookere ku kyaba ministers abasuuliddwa abatonotono abo oba bakyalinayo chansi oba nedda Kayanja oli musajja mutunuulizi wa nsonga oyinza kukyogerako ki era n'abalala balayidde jjo again mu parliament tubasuubiremu ki abantu abamu nze ebbanga lyemmaze ku nsi mwami Museveni ono natandika okugenda nga musoma ndowooza nga ndi wa myaka nga 3 kati ngenda mmutegeera ye muntu akugamba nti mwami Hazi kwata essimu eno ate n'ateekawo ne wali eri omuntu abagenda okutaayiza ngandi bademba naye bwe nandiyogedde ekigambo nti ababbi abagenda okuga nti leeta by'otwala n'ekyo kiba kinene ye muntu akusetinga nti mwami Hazi nkuwadde kino ekyo twakirabako ne kulembe gwa mwami Nasantege ategeera ddala nti kino tekijja kusoboka naye n'akola naga nti Hazi sinze naye n'akulaga nti sinze nkulemesezza nze nabadde nkuwadde parliament eyakoze eki yakulemesezza kakati ebiseera ebisinga abantu bano bagenda ne bakola amateeka nga balina abantu bebatagetinze politically naye ate newekanga nga amateeka gabakutte nja kuwa ekyokulabirako nga sinagenda ku ekyo mwami Mbabazi yaleeta etteeka erya public management bill nti waliwo okubaawo ekkomo ly'abantu webalina okugavalingira naye ate yawunzika naye kikoze ekikimulidde ng'efuuse act kakati n'ova ku ekyo ne mwami Kayihura yakukanaga nti omuntu ogamba otya nti essaawa 48 nti zalina okuweebwako bond oba bail naye lwe bamuteekayo kwe yali aproposinga na myezi nga giigyo lwe bamuteekayo n'agamba bulijjo ekintu bwekiti bwe kibeere komera bwekiti bwe libeera waliwo n'omulala era naye yali jeno yasukka n'aga nti omusibe olina kubonaabona gwe bakotya ku mufaliso naye bwe bamuteekayo n'agamba awo ye yaproposinga nti omusibe alina okubeera ddembe lye alina okwebaka bulungi alina okubeera ne blanket naye yali yagamba nti tolina nakwebikka kakati nekino bakireeta nti kasita ova wano n'ofuluma eggwanga oba tokyali munnauganda tolina kwogera ku nsonga za Uganda kakati omuntu olina obutuuze bwa mirundi 3 olina wano mu Uganda olina e Rwanda olina ne Canada ate oyagala bakuwa obwa minisita kati ogenda kumanejinga otya abantu ba wano era ffe tukakasa tutya nti byogenda okujja togenda bitwala Canada oba togenda bitwala Rwanda naye yamuwadde yabadde takimanyi bangamba basooka kukola anti kyekyo kyenkugambye nti omuntu mwami Museveni nze ebbanga lyemmulabidde oba lyengenze nga mustadinga naye abantu abasinga tebannaba kumutegeera ye muntu akuweesa guno ate nakugisaako guli indirectly ate era ye muntu by the way lwakuba nti nze ndi opposition naye waliwo ebintu ebimu byenzize enjiga byenzijidde ku mwami Museveni ekisooka
nayiga nti bwoba olina kyoyagala olina okusooka okuwaayo obudde era kyobola naddayo neŋŋamba nti nina okuddayo bwe mba njagala baka bwa parliament nina okuddayo n'ensoma nentuuka ku level nti waliwo ne ba MP be nina okuba nga nsinga oba ba ministers be nina okuba nga nsinga nga tutuuka wano ku pano ate era nenjagala okukugira ddala mu bintu ebimu ng'ebyo ebyokukola budget ebyo nti ne wewoleeta wa URA n'omutuuza wali naye n'ontuuza wano mu ebyo bya taxation biki tubbinkana nti olw'ensonga basooka ne balaga ekibiina kyaffe ekya Nuupu nti kyabayaaye kati twagala okulaga ekifaananyi ekyo nti nkujjira Museveni yali ayagala okufuga eggwanga lino yali mu nsiko emyaka 13 nze ndamula bulungi ng'awo obujulizi emyaka 13 kati essaazi natwalakasa emyaka 4 njagala ombulire haazi wano mu Uganda njagala bajjeyo omuntu omu bamuganye nti genda obeere mu nsiko emyaka 13 ojje wano akawunti obunaku egendengako obukadde 3 buli lunaku kale obukadde 5 oba 10 genda obeere mu nsiko nga tokola famire yo giveeko emyaka 10 eyo tesi yabaye batona bayinza ogisobola kati kiringanga n'okusoma oli ayinza okugamba nti koosi gy'onaasoma ebeera ya myaka nga 6 nja kugamba kati ng'eyange toyamba yosooka makerere n'okola emyaka nga 3 then n'ogenda okubeera certified accountant era emyaka gitwala nga 3 ate ku mateeka myezi 9 kakati egyo emyaka if you cannot sacrifice yourself for all those years kitegeeza togenda kutuuka eri gyokola ki gyolaga so nkubira omulanga ba foot soldiers mwenna abampuliriza nti nga mwagala ebifo bw'oba oyagala kifo kuba kati ekitutawaanya essaawa n'olaba olutalo oluli mu Nuupu abamu tebaaweebwa kaadi naye of course tojja kuddira naye bw'obanga gwogaba kaadi tojja kuddira haazi ali ku radio ali ku TV ali ku radio ali well established yasoma kati ate foot soldier wange kuyagala kubeera meeya naye ng'ate oli wa P2 really naye ng'ate ku bwa P2 bwo bagenda kuteekako be bayita ba technocrats abaana bano abavudde e Makerere babalirizi ba bitabo bajja kugamba nga ne financial statement oba togenda bitegeera bawunzike nga batutte ssente ezibadde zigenda okugenda malwaliro ezibadde zigenda okugenda mu nguudo kati nze kankweno n'ekira mistake gavumenti yaffe kyeyina haazi wasoma mawulire naye ategenda kugamba okulira abasawo monitoring yes ati wa monitoring naye kyetaaga ekintu omuntu kyeyakugukamu kati nze nga essaawa zino bw'ogamba nti ompadde ministry okukulira ministry y'ebyobusuubuzi mbitegeera ne bw'onaleeta ne bw'onaakola obujogoli obwenkanawa bw'ongamba nti kulira URA mbitegeera bw'ongamba nti genda okulira akakiiko akakulira budget mu parliament oba minisita nga tugende wa Anti-Jovia olinamu b'obuusabuusa abaweereddwa ebifo sijja kubuusabuusa nze sijja kukugira muntu yenna naye nje njagala okugamba nti gwe genda otunule ku lukalala oli munnamawulire baasoma biki gwe baawadde eby'education yasoma bya-education gwe bawadde obwa agriculture yasoma bya-agriculture kyova olaba Mwai Museveni wali successful mu magye addira jeno eyalwana gwakuwakulira amagye amuntu amuteeka mu kifo mu magye amuteeka waasaana naye mu bino ebintu ebirala bino economically awakyafeeyirinzeemu Anti-Jovia ba ministers abasuuliddwa nawuliddeyo ne bana NRM bali mu lubagaawo n'okwetooloola warawundi Bukoma Nsimbi bagamba bagenda mu lumbe kufumba buugi bo tebaaweereddwa wadde ekifo n'ekimu ekisookera ddala njagala kuyozaayoza ekibiina ekya NRM ekyatuuka ku buwanguzi nga ne pulezidenti waffe ng'atuuka ku buwanguzi bwa 71% kyetwali nga tetunaba kulabako ng'omuntu omu owa NRM yali yeesimbye mu Entebbe municipality ne staff na flag ate ne secretariat nendabamu okubeera n'omuntu ow'enkizo ow'amaanyi n'empowa bwa coordinating era nafuna omukisa ne coordinating Entebbe municipality ne Makindye Ssaabagabo bonna bwe twafuna obuwanguzi obwa waggulu mu Entebbe twafuna 99% and Makindye Ssaabagabo twafuna 85%. Ate njagala kuyozaayoza ba ministers be bawadde ebifo
bamaze okuswearing in no all members of parliament. Newankubadde Serukenya ye mbaka wa Makindye Ssaabagabo. Yes. Naye NRM yatwala ebifo ebisinga. Yes. Okay. Era ne wokebera ku lukalala lwaffe twali tucoordinatingira buli muntu yenna. Wetwa ng'ekibiina kyaffe wekitulagira ffena tuli bamu. So nze omuntu eyavaayo neŋŋamba wa NRM kasita afunye flag tugende n'oyo. So nafuna omukisa ne coordinatingira abantu bonna ba NRM flag bearers. Okay. As long as you are NRM flag bearer, twali tugenda woli ne tukuba door to door campaigns era nali coordinator owa Entebbe ne Makindye Ssaabagabo. So njaga kubayozaayoza. Ku kyombuuziza abantu abafune ba ministers tugenze tukiraba si kino kisanja kyokka. President w'eggwanga, president waffe President Museveni wafuna omuntu n'amuwa ekifo kya bwa minister. Kiri mu ssemateeka owa Uganda ya 1995 the constitution. Mzee the president ayinza okukwata n'akuwa ekifo ate kiddamu ne kibeera mu ssemateeka waffe akawairo 113 ne 114 parliament okuvetinga baminisita abo bayina the terms obukwakulizo obubakiriza kubeera baministers beggwanga era kyova olaba twalabye abamu bekalakaasa n'abalala tebalayidde. So kyebakoze the vetting committee kiri mu ssemateeka naye nalabye deputy speaker honorable Tayebwa ate joyo nalabye nga meeting abanamawulire n'abagamba ekizibu especially kyali dual citizenship. Ogenda okulaba omuntu gwe baawa obwa minister abeera mu mawanga abiri oba asatu. Ekintu ekyo simanyi abantu nalabye some sections of people oba abantu abamu bakitadde nnyo musango gwa president. Naye president naye weba yakuwadde tekitegeeza ate amenye eriri eteeka eryokugamba olina kugenda mu vetting committee. Genda mu vetting committee bayiseemu kubanga ne kiri ekisanja twakiraba kwa ministers abalala abamu nga Minister Kaboyo naye yayita mu kimu. Naye after denouncing that oba osobola kuddamu n'obeera minister. So sometimes it is up to you the integrity of a person. Naye tuleko ku nalabye n'ekirala abantu bakitadde ku mawanga oba Abanyarwanda. Ekituufu kiri nti president waffe maze ebbanga nze ng'amugoberera nazaalibwa mu biseera bye ye muntu eyalwana nga tanaba kujja ku bwa president. So yasooka ne yeetooloola eggwanga lyonna amanyi mu Uganda yensi eyina abantu abava mu mawanga amalala. Kababeera Abanyarwanda bali mu ggwanga wano Uganda, ababeera Abanakenya, Abasomali, Abatanzania. Ffe okucoordinatinga kitegeeza twatambula nyumba ku nyumba. Nze nayingira mu maka g'abantu nalaba abantu ab'amawanga amalala naye abajja wano ne bafuna obutuuze bonna bali happy, bonna bafuuka Bannayuganda. So ye akimanyi so tasobola ekyo kintu ky'okusosola si kimulaba. Omuntu ayinza okwebuuza nga ye kuba abamanyi bulungi nti ono Dr. Lawrence Muganga ali bwati ne bwati ne bwati, ono Shatsi Musherure ali bwati ne bwati ne bwati, ono Ichodu ali bwati ne bwati. Aba testinga kakiiko kavetinga oba kusavuwaza nga muganda wange Kayanja bwe yagambye n'oshemererwa mu kaawo katonotono ogenda okakala ate ne babikujjako. Aba kimanyi. Just a point of information. Kati gwe weetwale mu biti bya mirundi esatu baagala kuwa okulira Abakatuliki naye ate mu Basiraamu era wasiramuka ogwayo okwalifyinga okuba Omusiraamu ne mu basawo Abaganda obaayo naye kati ate oyagala bakuwa okulira Abakatuliki. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Omulimu gwa muzeeyi yes nzikiriza muzeeyi wagenda ne wakugamba genda obeere chifu w'ekyalo oba aba ayina ebikukwatako. Naye naawe it is up to your integrity ng'omuntu n'ogamba muzeeyi yes ompadde kino ekifo ssemateeka egamba bweti ne bweti naye nze ndi mutuuze w'amawanga asatu oba amawanga ana oba abiri kubanga siba beno bwe twalabye kubanga twabategedde kubanga babawadde obwa minisita. Naye abantu bangi balina
passports dual citizenship ate nabo bakunyonyola balina ensonga endala lwaki bagenda eri maybe greener pastures abantu bagenda kukola osanga omulimu omukyala akola eri omwami ali eno naye tekibajjaako nnyo okubeera bannayuganda but it is also oyinza okusamba testinga yo integrity before they test akakiiko ka vetting ko kakola omulimu gwako weekali naye naawe baba batestinga integrity yo ng'omuntu etandikirawa etuukawa ogenda kuweereza otya oyinza okuvaayo n'odinausinga n'ogamba kambeere munnayuganda oyagala nsi yo ate kyetwagenza okulaba ne tulaba nga bakikoze baalaze patriotism ey'amaanyi by coming out ne bagamba ffe tubadde tubeera mu mawanga 2 oba 3 naye engeri gye twagalanye e Uganda tekatubeere wano era kyetwalabye so si muzeeyi kutestinga vetting committee oba naye yinza okuba naawe ayagala kubalaba oli muntu ki oyimiridde otya because leadership starts with you. Okay. Kale tugenda kuwumulamuko katono tugenda kubanga tukomawo nemba naye nga tutunuulira embalirira y'eggwanga tutunuulira embalirira eyo nga yateereddwamu ssente za PDM this time around ziyinza n'okuba zisukka mu bukadde 10 wakati nga n'ebikwekweto bigenda mu maaso ate ne pulezidenti yagambye babyembuleesinge so tutunuulire embalirira y'eggwanga wakati ne Uganda eyakati nga bwetambula. The financial budget egenda okusomebwa olunaku olwaleero twalabye sente ku different services nga bazongeramu especially ku agriculture bataddemu I think about 84.3 trillion ne industrialization ne monetization, full monetization. Ekyo kitegeeza nti agriculture oba ebintu by'obulimi era byebiyamba ogenda okutunuulira population eya Uganda enene household income eva mu bintu bya bulimi era kyova olaba muzeeyi the president yateeka nnyo okusira ku ssente za PDM eziyambira ddala omuntu omuwejere omuntu owa wansi era ndi musanyufu nnyo okulaba yagenze ng'azongeramu ekituufu kiri nti wogenda nga wenkugambye twafuna omukisa nga nze nafuna omukisa nentambula door to door ne tulaba embeera abantu gye balimu president ataddeko esente zisobola kuyamba household income ziyamba buli muntu tufunye ne successful stories era mu kitundu ky'Entebbe wali abaaganyiddwamu naye amazima gali nti esente ezo zikyali ntono abantu abalala tebanaba kufuna sente ezo ate nga bateekayo ebiwandiiko byabwe ng'olaba wotuukira like these days economy ogiraba buli muntu yenna agamba ndi mwavu ayagala sente ezo za PDM wandibadde president agamba zaba abantu abawejere nnyo naye saawa ya sente abatayina naye ekituufu kiri nti wogenda ku kyalo buli muntu agamba miliyoni eyo so kumwongerako newoba omulaba yeolooza oli bulungi era abatechnical team abali mu bintu bya PDM bafunamu okusoomoozebwa buli muntu ayagala 1 million eyo newagiwa gwe saawa zino erina kyesobola okwongerako so kano ke bayongeddemu mu budget kayinza okuyambako yes kasobola kuyambako so that abantu bonna bateekayo details zaabwe basobola kwongerwamu ne bafunamu wadde nga zino esente za PDM naye sometimes okwongeramu si kikulu nnyo naye twandibadde tusaba president wayongeramu zino esente ateyo ake wansi mu bitundu especially ku ttaka kyetwagala mu kiseera kino ne mu kisanja kino asooka akebere sente ezo ze yayongeramu abantu bazifuna zitambula zitya sente ezo bagenda kuzibawa naye ate ebikozesebwa byayongeddwako akasente waliwo balance ebikozesebwa nga amafuta 700 something sugar ne balinyisaamu ebisizimbisibwa ate ng'abantu balina okuzimba oli mutuufu especially era state of the nation address
Abannayuganda bangi nnyo. Yes, Muzeeyi yayogera bituufu n'atuwa history wavudde ne wetuli, naye waliwo ebintu nnyo ebyesira bye twali tusaba akwateko nga kyoyogedde amafuta, commodities nga sukaali okwongerwako, ebintu ng'ebyo ate ebiyamba abantu okubeerawo. Era kyolaba nga today in the budget tusuubira abantu abo abalina obuyinza n'obusobozi okubyogerako, ne tulaba engeri bigenda Abannayuganda bagenda okuganyirwamu batya nga babifuna ate nga abakozesa n'ezo sente zigenda okubayamba. Era kyova olaba Muzeeyi yagambye tukyagenda mu maaso, n'egyo twalabye ku Heroes Day waliwo ebintu bye yayogedde. So we are expecting today nga ku budget at least naye ebintu ebyo akwateko nnyo, ayongera okutangaza Abannayuganda tuvaayo tutya, tugenda watutya. Mr. Kayanja, osomye ebyanfuna bajeti yaffe egenda kusomebwa lunaku lwa leero, ebigirimu byonna bimanye ebitonotono, egenda kutandikira wano wakati nga embeera y'ensi ereetedde amafuta okulinnya. Tusuubire nti tebakozesa advantage eyo akantu ne kasigalayo. Kakati wano mu Uganda kiri bwekiti nti mwami Hazi bw'aba abonaabona ate nze eba advantage yange nja kuwa ekyokulabirako. Amafuta bagongeddeko nusu 2 buli liita, naye ogenda kwekanga ng'owa taxi asaabaza omuntu ate agenda kumwongeramu nusu 10,000 buli mutwe, nti awalala 15,000. Kati ze kankuwa ekyokulabirako oba kuva Ntebe paka Kampala taxi ziyinza kuba zibadde za sente mmeka? 13,000 ate kisoboka ziba nga 7. Kati ogenda kwekanga nga buli mutwe bagongerako nusu 10,000 kabeere 8 naye nga ate liita y'amafuta liita ennamba bagyongeddeko 2. Kati kitegeeza nti ne sente ezongeddwa ku mafuta zigenda kubeera nga oli agenda kukozesa advantage yeyo, naye kiviira ddala ku top wa naye nakati baba Entebe we ukaba 8 Emitiyana 1,000 Emitiyana erimu entebe 2 ajitsa kindi nedda. Kati ampuliriza ali eyo njagala otegeere nti beewola trillions 13 naye zibalete omanyi kiweeta okwewola ssente naye ate nga bale temuzikozesa. Kyokka eno interest eba ekola ki? Eba erinnya. Kakati gwe omwana n'omuzzukulu oba baazizza mpiki oba baazizza naye bo batugamba nti weeziri. Kati kitegeeza ffe abawejjera abalinnya bodaboda abalinnya taxi ffe tulina okusasulira ssente ezo. Tutamanyi nawe weeziri kati essaawa zino. Ekyokubiri bagenda kuddamu beewole trillion 11 nezigwamu. Era budget bagyongezaamuuko katugenda kukozesa trillion 84 mu obuwumbi something. Kakati Munnayuganda ali eyo ba MP be balina okukola budget ndi kati ogenda kulya ba MP bagenda okuvaayo ati nkugamba bwe mulimu abadde mu cabinet ye waliwo bagenda okuvaayo nga bagamba kakati bwe baddidde ebyobulimi bataddemu ssente bweziti babiwadde ssente entono ebyobulamu babiwadde ssente entono ate eri ne basoosola. Mubuuzi obadde luddawa omulimu gwa MP kukka wansi ku ground kukuŋŋaanya birowoozo mu bantu nti kiki tulina osoosowaza era n'akitwala. In fact MP alina coordinatinga kankiyoyola n'abantu bakitegeere kuba abantu abasinga tebamanyi budget erina kuvaawa. Budget erina kuva ku LC1. Abantu balina okukola budget kubanga eno Ministry of Finance bweba egenda okukola budget eyita kye bayita kankyogere mu Luganda vote areas si kulonda naye eyita negamba nti buli muntu okuva ku district buli muntu alete buli district erete budget yaayo. Kati district ne coordinatinga ku magombolola nebaga nti amagombolola bw'olaba mayors ab'ebitundu ababeera ba LC3 chairpersons those local governments ne bakola budget si zaabwe ne baziweereza ku ma district ne zivaayo ne zigenda mu ministry. Naye kakati MP nga ajja alondoola ekintu ekyo naye kakati MP wagenda kugamba ti munnange bano abasajja okumala bye baagala
kati kye baakoze badidde sente zaade zino okugenda malwaliro ne bazisosola ne baziteeka mu byakulwanyisa oba ne baziteeka wa so nga MP kimukakatako ate se baba mazo zitemaatema MP kimukakatako okulondoola nti zino sente twazitwala eri zaakola kino ddala kituufu zaakikola kati kyekizibu kye tuyina naye munnayuganda yenna bw'oba ennaku zino bw'oba olonda nkusaba londa omuntu akufaanana anaalumirirwa ekitundu kyo anaalumirirwa gwe omuntu nti haazi kati nja kuwa ekyokulabirako nze waliwo lwe twali awo naliko musawunemu gye nalimuuko kati omusajja kyeyava agamba negwe okimanyi nti obwavu bulumya abantu kukimanyi nti waliwo omuntu ayinza okubeerawo nga takwa nti nga ku akawunti ye n'amala omwaka mulamba nga tegenzeko bukadde 150 nga ye akyewuunya nokyewuunya ninatunulira omusajja oli neŋŋamba ki ng'omuntu asobola n'okumala omwaka mulamba takutte ku mitwalo 10 kati hazi kino tekiri part of our topic naye nsaba kukubira omulanga gavumenti abantu bali mu kukaaba nze kye nandibadde nsoosowaza kyekyandibadde kisinga okusoosowaza kyandibadde mu budget kumpasetinga bantu bano be bamenyedde amayumba be bamenyedde businesses zaabwe ne babafunira babateeka ne babaga nti ka capital kaakano tandika naye era ne bino ebya PDM obiraba nze nagezaako nnyo okubiriza abantu nti yadde nze siriwo NRM nambaga nti akakadde ako genda okajjeeyo ne bw'onaaba okwo akakadde kano omuntu akola mu manda asuubula amanda omuntu akola mu katale kamukolera nnyo n'asobola okukola naye n'okufuna ssente ezo ekyalo kiyinza okubaako abantu nga3,000 naye omwaka gugenda okuggwako nga bakugamba abantu 40 be bafunye abakulembeze be bataalambika bulungi bantu naye ndowooza si buli mwaka nti ekyalo kyonna kiyina kufuna kakati kankubulira ebigambo bino baddira sente zino eza PDM nze sigana muntu kugenda kufuna sente kuba bantandikwa naye ate sente bazifuula ze NRM era ogenda kwekanga nga bali mu structures ezo abagaba sente abavunaanyizibwa be NRM kati kigenda kalubiriza omuntu w'NUP ow'FDC okugenda okufuna sente zino ng'ate naye munnayuganda aw'omusolo coordinator agenda tuddamu awo ow'essimu ojja kubeera nga nate oyitiraawo ogenda kuyitira ku ssimu ezo ojja kubeera nga otukubirako naawe ow'ebirowoozo byo ku mbalirira y'eggwanga kyakyukamukko kuba twagimanyanga kati ne kati nva amabega kati nga malire kakasooka gye ojja kumanya alo ali ku ssimu mukama yebazibe amina ssebo mwebala okuweereza kale munnange ono musonda tuberesitiini ekabaga kiteezi essebo omubaka wange Kayanja Moses ow'ettooke mulamusiza nsanyuse mulaba nange wente ssebo sebo webala okutematema nsonga kuna ekirooto myaka 5 si mingi sebo naye baletuweereza munasinga omuwala oyo mundabire nnyo kale munnange abawo omukisa mukama amina kale asiima mubakawo w'ettooke sooka omweka information ka information kembadde njagala okuwa maama mwe muli mu structures eza PDM nze kye nandibadde ndeesa ndi baba baagala ekintu kiganyibwemuuko ngamba kasooka jjewo kiri kasooka tubuulire oba FDC NUP bo tebafuna PDM actually ekintu ekyo si kituufu kubanga ffe wogenda Entebbe tulina emiruka 4 naye omuntu agaba sente abangi ba opposition abagaba PDM ba opposition ate bazigaba kubanga sente zino z'Abannayuganda tewali kusosola era njaga kutegeeza newe tugenda kati netukulaga ani agaba PDM Entebbe municipality muntu wa opposition naye ekituufu kiri nti tetumanyi tugenda kufuna tulabe abantu abazifunye waliyo successful stories omuntu agamba era muzeeyi abadde azitulaga nnyo omuntu abadde talina kyayina kati now he has 10 goats or 5 goats. It's just that waliwo difficulties ezimu nga wenakugambye abantu bangi
ate bonna baagala PDM. Ate ogenda okulaba kuki ekyokubiri kyembadde njaga technical people abagaba PDM bafunamu obuzibu. Waliwo ogenda ku kyalo n'osanga abantu bafuna ssente naye ogenda kumukubira ssente ezo omuntu yafunira entebe naye kati omuntu yasengu kabeera Masaka omuntu yasengu kabeera Mukono kati wojja ku kyalo ekyo ogenda kusanga abantu abaliwo bagamba saafuna kyokka technical ne woolaba mu history and what ogenda okusanga abantu kankuweeyo essimu omulala. Alo ali ku Kingdom. Alo Wanji? Network emusumbiyemuko kirabika tetutambudde bulungi. Yes kale anti tutunuulidde ebyo byonna kubeera basenguse n'abalala mpulira bagamba babajjewo olwa trade order ne babulaabulamu. Ali ku simu. Hello Wanji munange gyebaleko ssebo kale ssebo waliweereza makyamani wenaalema busunju essebo mungi lwakuba kugamba ateekaaga okulambika abantu kuba abatonde ne bafa ne batugamba seereza abamufuna mpola naye nga sente ezo twawa abantu naye nga bwozimuwa bwoti nga mutamiivu nawaka tezituuka naye ekintu ekyo kyetaaga ne mutulungamyamu abagaba PDM nga ffe abakulembeze tetubanga tulambika bulungi abantu kubanga tunaaba nuupu tubawa ssente kasa obangoze nobwewandiisa n'okola guruupu tetulina gutusosola buli omu afuna kyenkanye naye anti kamalirize mbadde mbuuza nga gwayiseyise mu bantu gavumenti esuubira abantu okubajjamu omusolo gwa buse 45 ku bajeti eno gye tulina olowooza eneesobola okikola era eneeziweza? Tubadde twakava mu kalulu abantu batulonda nga NRM naye it is unfortunate wetwagendawo mu maaso waliwo abantu nga containers zino ezaali ku kkubo tebafuna abantu babajjako ku trade order naye ekituufu kiri nti abantu tubajjeeko abantu babadde tebanaba kufunawo okujja ndowooza ekyova olaba twagala ffena tulimulirwe nga tonaba kukola ekintu olowooze singa bakikoze nziwandibadde nga ffena tuli bamu naye ekituufu kiri nti ogenda okulaba bannayuganda ffena ebintu ebirungi tubyagala twagala kubeera mu kibuga ekiyonjo twagala kubeera naffe tutambule ku luguudo olulungi byonna bitukakatako nga bannayuganda. It is just that waliwo obunafu abantu bagenda kyova olaba muzeeyi yagambye eno taamu kisanja kino teri kwebaka kulala there is no more sleep kino kyayogera kitandikira ddala ku low levels mu leadership mu bantu bannayuganda okuzuukuka n'omanya nnakukola kino oba authorities ze ne zigamba ffena tukwataganire wamu kubanga eggwanga lino lyaffe ffenna lyaffe tulina bannantebe basiibulire ddala ne bannamakindi Ssaabagaba. Njagala nnyo okwebaza bannantebe mwenna we muli mwebale mwatuwa akalulu nange nali nesimbye ku member wa parliament nga wemuganiza afuna flag naye ekituufu akalulu bakampa naye tekawera so the best person took the day. Njaga kusaasira abalina abafunyemu ebizibu twafiiriddwa omukyala waffe Tina nsaba Katonda muze tulinayo chairman waffe wa Ekatabi mulwadde tumusaba Katonda amubeere tulinayo kansala waffe omwami Katongole mulwadde abanantebe mwenna tubagaliza ebirungi mwebale okuweereza NRM mwebale kubeera bantu balungi nate eno taamu nga we twayogedde it is time no sleep kati Honorable Kayanja kakati nga sinaba kugira amagezi gembawa ebya taamu no sleep ekikuumidde President Museveni mu buyinza bantu kubagamba bantu kubawa tulo webaka kati busaazi obaga nti no sleep bajamu jambuye onampulirira so
ngo bitafuta bulala kaya bwekiri basiibule era kyekisinza omukuumira mbuyinza kwebaka kw'abantu era kyobola omuntu abadde akeera nanywa wala giwe ne yeebaka ngeraga nti muzeeyi yatuleetera otulo ffe tetwebakanga era tukuze tukimanyi nti muzeeyi eddembe lyasinze okuwa abantu gwe kasita weebaka n'otatunuulira ntebe ye. Waliwo eyaŋŋambye nti muzeeyi yatugambye kisanja no sirip era munange ennyumba zaffe azimenyewo kati tusula bweru awo bwe buzibu nga sinaba kusiibula akadde kaweddewo ddakiika emu yokka waliwo omwami yakubye essimu ow'omukiteezi nkwebaza webale kubeera nga obadde ofolowinga waliwo ne chairman ow'ebusungi sebo chairman nze nali mu kalulu nga abantu ba PDM era nga NRM ku babalira bagamba nti kati twawa gundi ne gundi kati abo be balonzi babwe abaali basookerwako era nga baba babala akalulu babala nti ku bantu betuwadde ensente za PDM baziwanga NRM kale basiibule neyanziza nnyo neyanzege mwena abadde bampuliriza erinnya nze Kayanja Moses gommanyi nga mufuuyira biku abantu b'ekyaddondo East ebbomba zikyaliwo ku buli ero sinagenda nteekawo ebbomba ebbomba ezo muzikozese za bwereere genda jjayo bomba gikozese gizeeyo mufuuyire abalimi abalunzi mufuuyire n'ebiku okomawo n'ettooke oba okyali mu ambuleera ekibaawo kyonna mweraba tetujja kusukka olunaku olw'enkya mmeeza y'abannamawulire ate the great Friday miracle overnight teweerabira olwaleero omulabirizi akulinze ku ssaawa 6 mu the lunch hour service kusaba kwa Maria gakyamisana kwatagane